hadithun elimu Bukhari kakaaga runana kyenda mu mukaaga kakaaga runana kyenda mu mukaaga 6 ne Muwatta Malik yajigaziya hadithi 2552 Muwatta Malik hadith 2552 hadithi eno ngeri gyenji bawadde weeri nsanyo bagamba muyina okuzinoonya nammwe njagala kanjifunze mu mbeera bwenti. Waliwo Ya'la ibn Umayya yeyali mutwale obanga RDC oba amir, yali amiri ku mulembe gwa Umar ibn Khattab, naye nga ye amiri we wa Umar ibn Khattab e Yemeni. Ako mukategedde e Yemeni yakolanga amiri w'Obusiraamu nga yakiikiridde Umar ibn Khattab, we amiri oba ya RDC n'ebirala. Yali RDC e Yemeni ku mulembe gwa Umar ibn Khattab e Yemeni. Yafuna ekikangabwa nga talina hadithi ekyogerwako wadde Qur'ani okukisiinyako kyekiruwa. Waliwo omusajja Yemeni yawasa mukyala we, naye yagenda okuwasa omukyala nga yazaala omwana, nira mwana alaali si mwana haramu, yazaala omwana gweri abeera naye, oba mukazi yasooka yafa tebakyogera, n'afuna omukyala owokubiri. Omukyala owokubiri agenda okujja ng'ono alinawo mutabani we, bali bamuyita Asil, mutabani bamuyita ani? Asil. Alfu Swadiya Lam Asil. Kakati omusajja n'agenda mu safaari, era ng'omuntu yenna okunoonya muwogo w'abaana, school fees n'ebirala, nkyogera mu bufunze. Esafaari azedda za balwangayo, tewaliwo means of transport zaali down, n'amakubo gonna nago nga mafu. Tewaliwo makubo gamanyiddwa Tamaka Road oba Malamu, bayita Konsozi na mu bibira, nga kiyinza okumutwalira omwezi mulamba okugenda gyagenda okusuubula n'omwezi okukomawo. Kati ebbanga eryo omugole n'akolayo ebyekiyaaye, n'afuna Khalil, abala bamuyita side dish, simanya na biki, ekikulu n'agwa mu mukwano n'omusiguze. Kati lumu omwana abalaba, olaba omusajja ayingidde mu kisenge ekya taata, ate ali ku buliri, taata kwasula ne maama. Omwana muto byamusobera, n'oluddako. Kati omwana akyukamu, baba bategeera, yakyuka afuna obusungusungu. Ono omukyala omugole kyava agamba omusiguze, omwana oyo mutte, bw'onooba tomusse agenda kutuleetera obuzibu, kubanga amateeka gamanyiddwa, omwenzi nga mufumbo bakola batya? Tumukuba amayinja mpaka kufa. Nze naawe bagenda kutukuba amayinja. Kati nga tebandi bakutukuba amayinja, ono yennyini yagenda okutuloopa. Kati ono kyava amugamba nti ono bwe tunaamutta, ate waliwo omukozi Kadaama, onayiba Kadaama e Saudi ekale nti waliwo n'omuyambi akuyamba ku mirimu, naye yalabye. Noono omwana naye yalabye, n'amugamba nti ate nkole zina, ate nteekeko n'okutta omuntu.
kansikazeeko kimu. Yali mugezi agaa sijja kukola ddabo ate nyende ate n'okutta nzite. Omukyala kyava agamba nti bw'onoobanga oyo tomusse ekitegeeza nti kati oyagala abakutta nze naye tewali kyakukola. Bw'oba tomusse neerabira nange nkwerabire. Omusajja n'agenda, then n'akomawo n'amugamba nti twasitopinga omala kutta oli ne tukola zina. Fatawaaha mu Luwarabu kiina makulu mangi. Agamba nze ndeka nze ngenze kunaaba, ate agenda okunaaba yambadde tawulo, ate tawulo eri muno, ate kansiimule wano ate ali mu tawulo n'engeri gye omusika eriyo. Ako nako kategedde. Kyava agamba naawe gundi, n'agamba nedda okuggyako ng'omusse ono nayogedde naye ono omukozi wange talina buzibu, mukyala munnange, naye omwana oli problem. N'agamba nti nange ntya okutta omuntu nzekka, naye omukwano guno gwe tubaddemu mbadde nnyina mukwano gwange nfanfe gwe nayitiddemu ensonga ezo. Akati naye naŋŋamba tabwe ekujjidde okuggyako ng'oyomusse, akati kange mpiteko amaadi annyambeko tumutte. Ako nako kategedde. Ekyo Nabbi agamba nti almar ala diini khalilihi, ffe tulamula omuntu okusinziira ku munywanyi we. Nabbi n'agamba falyanzuru almar man yukhalil, buli muntu atunuulire ani gwafudde mukwano gwe. Mbuulira gw'oyita naye, nkubuulire empisa ze oba empisa zo, empisa zo oyo muganda nnyo. Taib n'agamba muyite, nange onajja kunnyambako binaba bisigadde. Akati nga mukwano gwe ng'ajja tulaba era byewuunyisa. Kati noone ne mukwano gwe naye alina mukwano gwe, nooli naye alina mukwano gwe, noono omukozi naye alina mukwano gwe, era birina kubeera nga bitambula. Kakati nga bakwata omwana nga bamutta. Kati njala kubuuza bameka batta omwana? Njagala omuntu asika amagezi awo yetagaba amagezi ga waggulu. Baali bameka batta omwana? Nedda. Bana. Ani naani? Abakyala babiri n'abasajja babiri. Mashallah. Abakyala babiri n'abasajja babiri ne batta omuvubuka, omwana muto myaka nga 15-14, ne bamutematema nga bwe bakola ku kasoji. Kasoji siba kasoji kale yobabebe. Ne bamutematema ne bamuteeka mu kiveera, ne bamuteeka ffe obusukka kkubo bw'ekyalo abantu gye batagenda kukima mazzi, ne bamukasuka eyo. Era omuntu tafa yekka, bamuteeka mu kiveera. Nebe abantu baali batambula ebusukka kyalo ne bawulira olusu, ne bagendayo ne bafuna ekiveera ne bakisumulula nga mulimu omuntu. Omukyalo oli bwe bamala okutta omwana, then n'agenda kuba obuyinza noono amiri RDC wa security. Omwana tumunoonya tetumulaba, omwana yambulako. Kati bano none bakola investigation obedda tabantu edda tebaali bangi. Kakati amiri n'agamba nti omukyalo oli yagamba omwana talabika, ali mu myaka 15
ne basumulula ekiveera ne bagamba ye omwana oli eyattibwa. Ne baleeta omukyala baba batya n'ensisi. Then n'ayogera omusajja sweetheart malaya omusiguze, namugamba tukulaba nnyo ng'ogenda mu nnyumba ya gundi, twagala kusookera ku ggwe, olina okwogera ani yasse omwana. Kati agenda okulaba ng'omukazi olidde waali mukomera noono omukozi. Kati n'alowooza nti ono omukazi yamuwaabidde. Nagamba butuufu nze namusse ne mukwano gwange Kamada najja. Nagamba biki byonkoledde? Nagamba nti gwampadde n'amagezi. Nagamba nti n'oyo mukazi oyo naye mwali. Omukazi n'agamba n'olwo ne yannyambyeko ono omukozi. Ne bafuuka bameka? Kakati tewaliiwo, tuddayo ku kigambo kyaffe, tewaliiwo hadithi okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'egamba Yemeni nga Umaru yafuga, simanyi mubiwulira, sajja ajja kukwasa omukyalo owokubiri nga waliwo omuvubuka omusiguza yajje atte. Kati omusiguza oyo bw'anatta omwana nga bali abantu bana, etteeka bwe riti, naye ng'etteeka lyo ligamba annafsu binnafsi, botta munno nawe bakutta. Kakati abaffe bano bana bassa omuntu omu, teye Qur'ani egamba omu ku omu, mu hadithi tekiriiwo ne mu Qur'ani tekiriiwo. Tugamba ebyagwawo oluvannyuma nga nabbi afudde byali bingi, ate ng'ebimu tagize eki tabyogedde. Amiri naye yali hafidhul Qur'an ate nga sahaba. Kiyakola n'awandiika ebbaluwa n'agamba bino binsukiddeko Umar ibn Khattab, ensonga ABCD. Umar ibn Khattab kyava awandiika naye ati riwaya zonna zigamba tewali gwe yeebuuzaako. Then n'amuwandiikira ebbaluwa n'agamba nti senga abantu ba Sanaa, eyo capital city ye Yemeni, ti senga abantu b'e Yemeni bonna beegasse okutta omuvubuka oyo omuwaati w'emyaka 15, abantu b'e Yemeni bonna nandibadde mbatta. Nawandika ebbaluwa n'agimuddiza. Aba ategeeza ki? Bonna abana abassa omwana omu agira eki? Ne babatta, ne batta omusiguze ne mukwano gwe n'omukyala n'omukozi Kadaama. Ebigambo ebyo byatuuka ku Azubair ibn Awwam. Agamba ne mulimu obukambwe bungi, bandibadde batta yamutidde ddala, naye yayambyeko neyaleese akaveera. Umaru naye agenze wala. Ono ayogera Zubair ibn Awwam, yomu nabo kubaki kuba omujjana. Agamba nedda, ne bagamba Ibn Abbas nti ate omwanyi kyakoze Umaru, nti abantu bana abasse olw'okutta omuvubuka w'emyaka 15. N'agamba nti ate oyo ankolera, singa nagenze mbadde amiri nandibadde nkola ekyo. Ne bagamba Ibn Abbas, n'agamba kyekyo. Ne bagamba Ibn Mas'ud, n'agamba kyekyo. Ekikulu abalala baayawukana, abalala te. In fact ne bawandiisa abalina endowooza ya Umaru n'abatalina ndowooza ye. Abalina endowooza ya Umaru nti yuqtal aljamaa bilwahida, abantu ne babeera nga bali 10 nga beegasse okutta omuntu omu, 10 tulitta olw'okutta omuntu kiki?
abayina endowooza eyo Ali ibn Abi Talib. Tusooke ne Umaru yennyini, Umar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, abo bonna basikoola b'amaanyi. Al-Mughira ibn Shu'ba, Ibn Abbas, Sa'id ibn Musayyib, mukuwa ono teyalaba ku nabbi naye yalaba ku basahaba era yasooka okusomesa tafsiri mu muzikiti gwa nabbi. Sa'id ibn Musayyib, Hasan al-Basri, ge mazhabu ga Imaamu Malik era ge mazhabu ga Imaamu Shafi'i ne Ishaqa yali nnyo muyizi wa Abu Hanifa. Al-qawlu athani, entegeera endala, la yuqtal aljamaa, tetusobola kutta bantu bangi nga bassa omuntu omu, naye abantu abo abangi abo abeegassa okutta omuntu omu tubagamba bonna beegassa abantu 10 baleete ddiya z'engamiya 100, balina kuwa ngamiya 100 ne ziweebwa famire y'ono gwe basse. Naye tetusobola ate kutta bantu 10 ne tuyiwa omusaayi gw'abantu 10 olw'okufa kw'omuntu kiki. Kati abo 10 beegatta ne batuwa kiki, buli kika ky'abantu abo 10, buli kika kireetayo engamiya 10 ne zifuka engamiya mmeka, ne tuziwa bano abaafiiriddwako omuntu waabwe gwe basse ne bafuna embeera ey'okubeera nti bateekateeka ebyokuziika ne school fees w'abaana. Abalina endowooza eyo Ibn Zubair, Azubairi yennyini ne Abdallah ibn Zubair, abo basahaba mu battabi Zuhuri, Ibn Sirin, Abdul Malik ono yali khalifa ate nga wamu n'ekyo nga alimu, ne Rabi'a wa madhhab ad-Dawud al-Tahiri n'abalala. Hadithi yaffe eri gye twagambye eno bagireeta mu bufunze eri mu Bukhari ng'egamba etya. Hadithi ya Abdallah mutabani wa Umar eri mu Bukhari 6896, anna ghulaman, omuvubuka mwana muto nga bwe ngambye mu myaka nga 15, qutila ghilatan, bamutta mu bulyazaamaanya n'okulowooza nti agenda kubaloopa ku bwenzi bwe bakola. Faqala Umaru kyava agamba eri RDC we, law ishtaraka fiha ahlu Sanaa, senga abantu b'Yemeni bonna beegasse bonna ensi yonna okutta omwana omu, lakataltuhum, bonna nandibadde nga mbatta. Ye hadithi eri mu Bukhari mu bufunze. Kikyenjagaddemu ekyo Umaru kye yakola, basahaba babamu bakikkiriza, abalala bagira ki, bakigaana. Lwaki baafuna obutakkaanya? Kubanga ekiguddewo tekyagwawo ku mulembe gwani, gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe bibanga ebimu ebyagwawo just nga Nabbi amaze kufa myaka 2, myaka 3, myaka 15, waliwo n'ebyagwawo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakafa. Nabbi yakisiinyaako naye mu mbeera ya wala, naye teyagamba nti nze bwe mba nfudde agenda okunsiira mu bigere ajja kuba Abubakari. Era ze zimu ku nsonga lwaki Nabbi balwawo okukola kutya, okumuziika. Kumpi kyatwala ennaku 3 nga Nabbi tebannaba kumuziika. Tumuziikewa. Bwe tumala okumuziika, ani amiiri agenda okutusaaza esswala? Ebyo ebintu byali bikulu nnyo. At the end ne batuuka ku mbeera naye tewandibaddewo kusika mugwa. Abubakari yafuga oba tafuga? Senga Nabbi yayogera n'ayogera kati ngenda kufa, naye Abubakari yagira ki, ye khalifa. Obaako mukategedde? Naye ate abalala bagamba tusobola okututuna mu bigambo bye ne mu bikolwa bye.
abalonda Abubakari bagamba nabbi yali mulwadde nga tasobola kujja kutusaaza ate nga ennyumba ye lyatachiti n'omuzigiti. N'agamba Aisha nga n'eddoboozi terikyavaayo, gamba Abubakari asaaza basiraamu. Aisha agamba nalabanga nabbi kyategeeza fiqh, mubiraba, nalabanga nabbi kyategeeza nga alinga agamba nti Abubakari yagenda okuddira muki mu bigere. Akati neŋŋamba nabbi mbadde nkusaba taata wange mujje mu mbeera zino ez'okufuga abasiraamu, musajja munaddiini nnyo, abeera mu kukaaba, mulimu ebintu ebyetaagisa amaanyi, naye gwe olabika oyagala kumuwa bwa khalifa. Taata wange mu bijjeemu gamba Umaru yabasaaza abasiraamu, kijja kubanguyira okumuwa bwa khalifa ng'ofudde. Fiqh ako mukategedde. Nabbi n'agamba Umaru mbadde mulaba mbagambye Abubakari yabasaaza. In fact yasaaza Abubakari abalala bagamba ennaku ezisukka mu 7 nga nabbi mulamu nga waali nga Abubakari yasaaza. Era abantu abasaazaako nga nabbi mulamu ne basaaza ne bafuuka ba imaamu. In fact yali Abubakari ne Abdurrahman ibn Auf. Ne bagamba naye bino ebyobukulembeze bw'edduniya temuli, bikoma ku nsi. Naye bwe tuba tusaala essula tugenda nayo mu kabbuli. Nabbi yatulondera imaamu waffe w'eddiini nga mulamu, n'agamba Abubakari lwaki tetukkiriza oyo imaamu nabbi gwe yatulondera nga w'eddiini era atukulembere ne mu dduniya. Fiqh ako nako mukategedde. Kati baga nti okusinziira ku ekyo kati bana abaali tebaagala Abubakari abo ne bagamba nti okusinziira ekyo kyoyogedde tugende n'ekyo. Bingi ebyagwawo nga nabbi amaze okufa nga tebiriiko hadithi wadde aya, naye ne batuula ne bakkaanya, oluvannyuma ne bateekawo embeera. Nabbi yali nga tannaba kufa, omulimu ogwali mu layini nga guli mu payipo, ng'agambye Usama mutabani wa Zaidi agende alwane okulwanyisa Abaroma. Baali bakatambulako ka distance katono, amawulire ne gagamba nti ate nga matuufu nti nabbi afudde. Usama nejje ate nga mwana muto, myaka nga 19 wa 18, n'agamba nabbi afudde, ejjira liyimirira. Kati Abubakari n'agamba nti ejje lisitoopinze, waliwo n'abantu abavudde mu Busiraamu n'abalala baganye okuwa zaka, tukoze tutya? N'atuuza abantu mbaita ba think tank awo sijja bagamba ebyo n'abatuuza ahlul hil wal aqd, yabakituuza n'abagamba nti abantu bavudde mu Busiraamu, abantu bakyankalana nga nabbi afudde, bafudde mu Busiraamu, ababaganya okuwa zaka n'ebirala. Tukoze tutya? Naye nga tetulina kugenda ku nsonga ndala yonna, waliwo ensonga ebadde etambula nga nabbi asindise ejje ligende e Roma eri Obusiraamu bubeere nga bugaziwa. Umaru yasooka okuwanika n'agamba nti abantu bavudde mu Busiraamu tikituufu, n'abalala baganya okuwa zaka kituufu, n'Abasiraamu beeyuzayuza tikituufu. Tusooke tutereeze ebiri munda nga tetunnaba tekulumbagana biri bweru. Nabbi kituufu abadde agamba ejje nga litambule era lisitoopinze,
kati bino ebizibu nabbi tabireseewo. Pointi yabo ogitegedde. Bino ebizibu nabbi tabireseewo. Bano bavudde mu busiraamu, bano baganya okuwa zaka, bano beyise bannabbi. Kakati bino tusooke tutereeze ffe, twetereeze nga ffe, ate tusooke tulumbe omulabe. Akati Abubakari abagamba naye nti ekintu nabbi kyabadde amaze okutambuzaako nga kiri mu layini n'okutambula nga kitambula, nze nga khalifa amiro asembayo sisobola kukistopinga. Kyo kitambule, nene security nayo tugitereeze. Nagamba tojja kukola bibiri ateeko akonako mukategedde ne basika omuga gwali gw'amaanyi. At the end Abubakari n'abalala ne basinga amaanyi, ne bagamba nti kati abawagira kino ffeffe bangi, ejje lya Usama litambule. Ne bakkiriza kale nti litambule. Ne wajjawo embeera egamba Usama mwana muto, ebyokulwana tabitegeera, mulimu abantu wano bakafulu mu kulwana, Bakhalidi baani. Usama abeeremu, naye Khalidi n'abalala, Amr ibn As, basajja b'amaanyi mu by'entalo. Era nabbi abadde bakozesa nnyo, ono tumugjewo Usama tuteekewo ono. Abasajja bali Abaroma gy'alaga bazibu. Abubakari n'agamba era sisobola amiiri, ate nabbi gwalonze ate nze okukola kutya. Nakyo kyatwala ekiseera. Abalala bagamba kyakola kumpi lunaku lulamba bali ku ekyo. At the end bonna ne bakkiriza oluvannyuma nti nabbi yamulonze, tutambule n'ekyo nabbi kyalonze. Ejje ne ligenda nga lidduumirwa mwana muto, naye bakamanda ab'amaanyi nga bonna bwe bali. Ekyomukisa omulungi lyali successful. Ne bagamba alhamdulillah. Ekyo nakyo kigize eki. Nziramu ebyagwawo nga nabbi amaze okufa byali bingi, naye nga tewaliwo hadithi oba aya kwekyo ekiguddewo, ate nga wamu n'ekyo kiguddewo, ate nga ekiseera kitono, ate nga n'abantu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yalondera nabbi we abantu abaali basinga obulungi nga n'emitima gyabwe kiki mirungi, ate nga tebakuba bannaabwe kiki nkokola, ose nga basobola okwawukana mu kutegeera naye nga basigala nga bali kaamu oba mukategeera. Bingi byagwawo nga tebiriiko hadithi oba aya, oluusi ne bakola ijtihadi bo nga bo. Kankuwa ekyokulabirako, eno ekyafayo kiri mu ndoza Muwatta Malik bwe maserabidde. Yali Umar bin Khattab, bali ne Abdallah ibn Amr ibn Rabi'a. Agamba nti nali ne Umar ibn Khattab bitariqi Makka, nga tugenda Makka. Akhrajahu Malik fi Muwatta. Kituufu Rabi'a ibn Malik agamba nti twali ne Umar ibn Khattab nga tugenda Makka, ne tutambula tuti nga waliwo omuti guliko ebibala, tugeze nga omuyembe, ovakkedo oba n'ebirala. Kati Umaru n'alaba omusajja wansi tahta shajara almuthmira, wansi w'omuti oguliko ebibala. Omusajja najja n'afuuyisaawo. Ate nga nabbi yatugaana okufuuyisa
amazzi mu mazzi nga tegatambula. Wakategedde ako tetufuyisa mu mazzi gatambula. Nabbi yali ategeeza kufuyisa mu mazzi, gamba nojjamu engoye n'ofuyisa mu mazzi agatambula. Ate oli bw'afuyisa mu ccupa then omusiro n'agulita n'aguteeka mu mazzi, naye nakyo kiriko hadisi saagala kugenda yeeyo. Ekikulu Umaru alaba omusajja nga afuyisa wansi w'omuti nga guliko ebibala, miyembe n'ebirala bwaffe nene, kubanga omwana omuto omuyembe alina okugulonda then n'agulya n'afuna dysentery n'ebirala, oba obulwadde typhoid, ebisinga biva kwawo. Olw'omusawo omu yagamba nti togezaako okwogera mu bantu nti typhoid yannuma, oba otegeeza abantu nti nalidde bbi, oba omuntu alidde obukyafu yalwala ebyo bityo, naako nako mukatwale. Kakati Umaru n'amuyita, omusajja amaze okukunkumula, n'agamba oyinza otya okukunkumula wansi w'omuti? Ate nga Nabbi salama yatugaana okufuka wansi waki, okukunkumula wansi w'omuti. Aga naye gwe ofune punishment n'abalala bakitegeere. Okubo kwennyini kwe tuyita toyanda na kintu kyogenda kukozesa, kyankozesezza gye gundi ettaffaali ejjinja tikale byo sijja kubigendako. N'agamba naye ngenda kuba mu kibooko galamira. Waliwo hadithi oba aya omuntu abanga afuse wansi w'omuti mukuba kibooko, kati ye Umaru yakuba mu kibooko zaalinga 5, n'agamba tukiddamu. Bw'amala okumukuba kibooko n'amugamba nti ajjalta alayya, egamba kibooko z'omukubye ate zisusse, mpulira kwegamba soana kutambula, akati gwe okubye kibooko naye okisussizza, insha Allah ku kiyama tujja kukwatagana nti nze amiiri, nti nkimanyi gwe Umar ibn Khattab naye oyiseewo n'okuwonyera kati mpenyera kibooko zaaweeza omuntu afuyisa onatuuka n'okubeera nga okugulu kuwogoka insha Allah ku kiyama. Umaru n'amugamba naye nti bikome wano ku duniya, saagala bya kiyama. Umaru naye baka wansi n'agamba okuba kibooko zekkubi. Ono Mughira ibn Malik kyava amugamba nti musajja gwe ogenda kukuba amiiri waffe akati ankubye nnyo, nyina okumwesasuza. N'agamba nti kuba oba kibooko etuuka ku nnyama etuuka bakugumba, njagala okuba ekibooko nga nange bwenzikubye. Ono omusajja gwe bali batambula naye Amir ibn Rabi'a kyava atandika okukaaba, n'agamba kiki kyogenda okukola? N'agamba muleke kuba, n'agamba gwe Amiri nkusonyiye naye toddamu kubakuba bantu kibooko booti. Agamba osonyiye nti bikomye wano nti ne baddamu ne batambula. Kyengamba waliwo hadithi oba aya ku nsonga eyo, kyova olaba waliwo endala. Abdallah ibn Ma'qil ye yali atuwa qissa eno, abanda ba akhrajahu Ibn Abi Shayba mu kitabo kye. Agamba kuntu inda Ali fajaahu rajulun fasara, nali kumpi ne Ali ibn Abi Talib, tuli ku kigambo ekigamba nti bingi bigwawo.
nga tebiriiko okulungamizibwa okuli musimbalaala okuva ku Qur'ani ne mu hadithi za nabbi. Naye bano abawangala ne nabbi n'abantu abamanyi hadithi za nabbi oba Qur'ani babitunuulira ne balaba. In fact mulimu sala nnyo okugenda nnyo mu byamasala bya wano bya Uganda, naye abo wali mu bagamba nti ffe twasoma e Saudi Arabia, naye egyo emikolo abantu wano gye bakola bawalimu ate abasomera e Saudi Arabia tebagibasomesaako wadde okukibagamba nti mugende mugikole, kati mubijjawa? Buli kintu kyonna ekikolebwa wano mu Uganda, abaana abali e Saudi Arabia mu university tebasobola kubisoma byonna. Ye kati university ebira ya kikaaki esomesa culture ne olufu zonna eziri mu Nigeria, bwezimaliriza edde ku Pakistan, edde ku ebiri mu America, ebiri Sudan. Abantu baba abaaki sikisoboka ne babasomesaako bitono, then ebyo bitono byosomye nodda mu nsi yo, ate si kujja kukwata kamulali oba parafini kuteeka mu muceere gw'abantu. Raditu billahi rabba wa bil islami diina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Abdallah ibn Ma'qal atugamba ebigambo bino, akhrajahu ibn Abi Shayba, ebigambo bituufu. Kuntu inda Ali, nalini Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, fajaahu rajulun fasara, musajja najja, ono ya amiri nayina engeri gyamuvuma namulengeza namukakkanya nnyo, ate nga ye khalifa. Abantu baba n'ebusungu bwabwe ne biki. Namugamba nti nze nganze sina buzibu, sobola okunvuma nze nganze, naye ate kati ate nze ndi amiiri, kati ngenda kuwa punishment ya kuvuma amiiri, n'abalala bagenda okujja nabo bafunemu ekyokuyiga. Nayina gye nasaaza, oluvannyuma ne bampa transport, naye nga transport nga n'amafuta sigatambuzaako koota, wali wala, naye ne bampa 17,500, naye nga amafuta nga neetagisa ga 6,000. Naye ngamba naye Imaamu omanyi nti ezo bazimpadde, naye ezo zitwale, nja kufuna engeri gye ntuuka. Naga nti ezo nno zitwale, olw'ensonga nti buli asaaza tulina okumuwa ssente ezo. Akati omulala ayinza okujja wano okusaaza, nendowooza nti naye alinga ggwe wajjidde mu mmotoka, ate yiye ng'ajja kuzitwala, ateekeramu mafuta mu bodaboda n'ebirala. Kakati buli akola kutuba zaafuna zitwale. Onze barakallahu fiikum, olw'okwagala nti buli ajja zaafuna, wakitegerekesi. Naye mutereezeemu ab'emmotoka mubagireemu katono wadde. Nagamba nti ngenda kukuba kibooko 10 za kuvuma mu kulembeze. Ako mukategedde. Naye sizikuba nze nganze, singa mbadde ali muntu wa bulijjo, ebyo si tebindya, naye gwovuma amiiri w'Abasiraamu. Faqal, kyava agamba Ali bin Abi Talib, yakombol birra, yali akwasisa amateeka w'omusirikale. Okhruj fajrid hadha, twala omusajja ono mukube ekibooko 10. Tesaagala kumanya mukubire eri, mutwale wali mabega w'omuzikiti, mukube ekibooko 10.
afune discipline, then nakola ebirala. Fajaa almajlud, gwe bakubye ekibooko, bamukuba kibooko, ono bakubye ekibooko najja nga anyiganyiga nakibooko nga zimuyingidde. Faqal, ono bakubye ekibooko kyava agamba Ali ibn Abi Talib, innahu zaada alayya 3 aswat, bankubye ekibooko, mumugambe ankubye ekibooko 10, ate yankubye ekibooko 10 nezi, wamugamba ekibooko 10. Ali namugamba omusajja mukubye ekibooko mmeka? Nagamba sadaka, kyayogedde ekituufu, mukubye ekibooko 10 nezi. Ngiyinza okulaba nga tezimala muntu kuvuma amiiri, simanyi mukitegeera nga kibooko 10 tezimumala. Kati Ali kyava agamba almajlud, gwe bakubye ekibooko, khudhi sauta, kwata kibooko. Omusajja ono mu ekibooko eyo gyomukubisiza nagibowa, namugamba kombol, galamira, fajluduhu 3, naawe mukuba ekibooko 3. Mukuba ekibooko 3 ezo zayongeddemu, kubanga namugambye akuba ekibooko mmeka? 10. Basisimbula kombol ekibooko ezi naye ngaasajja. Kati nagamba nti naye ate budde agira anduyisiza nze kati nga linga enjogera egamba nti waliwo gye mukubye nakwatayo, kati bwokwatayo ekibooko mba gitta. Agati ate tujja kubirwamu, nkugamba 3, namukuba kibooko 3. Omusirikale yeewuunya nga kibooko ziweddeyo. Thumma qal, Ali kyava agamba kombol, ya kombol, idha jaladta fala tatahadda alhududa, bwebakugamba okukuba kibooko zaba kugambye 10 zibeere 10, tugezaako okwongerako. Waliwo hadithi oba aya kwekyo Ali kyeyakola. Byenjogera mubitegeera. Waliwo hadithi eno gye tuba tusemba nayo olw'obufunda lw'ebiseera, eri Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad, hadithi 1063, 1063. Fact hadithi eno ejja mu riwaaya ezimu nga mulimu daafu, nga limu obunafunafu, naye nga hadithi eri mu bitabo bingi nnyo nga yatakawa, eva mu ddaraja ya daafu negenda ku hasan lighairihi. Abamanyi hadithi babimanyi. Mu bufunze obw'ekitabo, olw'okuba nti obudde bugenze, kasita mbagambye hadithi weeri 1063, Musnad Imam Ahmad, ne Muwatta ate yajjanga hadithi ntuufu. Nabbi sallama yagamba nga waali nga mulamu, n'agamba Ali, gwe soko nyambeko Yemeni obeere nga oli mulamuzi, ndezo muna mukimanyi. Ono yalamula nga ye mulamuzi, nga ne Nabbi akyali mulamu, naye ate yali mwana muto, namusindika nga ye qaawi, babayita baqaawi, ba district qaawi, yali qaawi waawa we Yemeni. N'agenda, abantu be Yemeni baali balina problem el Asad, empologoma, ebeera empologoma ng'ejja ng'eri abaana baabwe abagenda ku luzzi, ng'erya abalima, abantu b'ekyalo ne beekolamu omulimu nga baagala kutta empologoma. Fahafaru zubya, simanyi bakiyita mu Luganda, waliwo omusomesa asomesa Oluganda wano, simulaba olwaleero lwateyazze.
waliwo ekinnya bakisima, ekinnya nga kinene wansi nga kiwanvu, wano kungulu ne bassaako ebikoola n'omuddo. Abantu abamanyi emitego, in fact mu Luganda tuyinza okugamba nti mutego naye teguba mutego, omutego guba gwa kungulu, naye bw'osima ekinnya wali bakiyita mu Luganda nkirabidde, bakiyita ate gwe ng'ofaanana mu Abanyarwanda n'omanyi Oluganda naawe naye tugendera awo, oba lutuula noza lutuula, luyinza okuba olutuula bakiyita bati muya sekanga bwagambye muya, ne basima omuya ne bateekawo bulungi nnyo ebiki egundi weyita okujja okulya ebirime n'abaana n'abantu, ne bagamba kiwedde, kumpi abantu beegatta bonna ab'ekyalo ne bakikola, ne basima bulungi bwasi, era nejjanga bulijjo eze negwamu endulu neziraya, era nga bwomanya abantu yeruwa egudde yeruwa. First of all egudde mu kinnya, abantu ne bakisemberera Allah nene nsava okwakana ng'omu aguddemu akati n'omu yali agwamu bwati fata'allaqa birajulin akhar, nagamba sigenda kufa nzekka kubanga ekinnya kyali kiwanvu, nagwa bwati kamadankwale bwe yamusika bwati onula amaanyi gaba mangi, agwa bwati wansi. N'owokubiri naye najja zonna, then n'owokubiri naye nakwata ku wokusatu, n'owokusatu nakwata ku wokuna, bonna ne bagwa mu kinnya n'empologoma, empologoma nebalya olulya, bonna sungu bonna yabamalira ku bantu bana. Kati mwalimu yali amanyi okuyigga nga muyizzi, yalaba embeera eyo najja n'effumu nga ly'amaanyi, emirambo gyonna egyali muli n'afumita effumu, ne empologoma nayo neefa. Problemu ejja ono, endulu neevuga, abantu ne bagamba nti ono basindise musindisi okugwa mu kinnya, yabadde aloba eruwa ensajja nkazi. Kati just lwaki obuuza nsajja oba nkazi? Kiki ekiri awo? Kyekiri awo ddala abafuga boda boda, kyekiri awo bonna bonna bakuŋŋaana ti antu nagize bwati gundi bakoonaganye, kale katudde mutufuge. Ekyewuunyisa e Uganda n'omusajja avuga benzi naye ayimirira, nayimirira bwati nagira bwati, kyekiri awo kanti towa benzi naye awo kati tubalina embeera eyo. Ne bagamba nti ono yagudde basse mutte, naffe tugenda kutta eyasse ow'ekika kyaffe. N'abawokubiri ne bagamba naffe ono wa mu kika kyaffe, ono yamusise, naffe tugenda kutta bano bananyini mulambo ogwasoose n'owookusatu, ebikanga bina. Abantu ne badduka ne bagenda ewa Ali bin Abi Talib, gwe kawe, gwe mufuti. Abantu bana egenda kuvaako ensasagge y'abantu 200, ekyalo ky'abantu 200, 200 bantu bagenda kuttingana kufa, buli omu bagamba nti gundi wasse gundi, gundi wasse gundi. Ali najja naye nga tewaliwo hadithi wadde aya, era nabbi wadde okugamba Ali ogende Yemeni, naye abantu bajja kusima. Pozi kiki mu Luganda?
obuki omuya ate si muyaayo naye omuya tewaliwo hadisi ku nsonga eyo. Ali n'agamba nti nze nabbi yabasindika gyendi nga nze mulamuzi wammwe, naye siina ngeri kijje ngenda kuwoza mu maaso ga nabbi mugambe nti abantu battiŋŋanye, abantu 200 bonna ne bafa olw'okuttibwa kw'abantu bameka. Mbadde mbasaba nga temunnaba kuttiŋŋana mujje mbalamule. Abantu bonna 200 ne bajja, n'akwata akazindaalo. Kyava agamba nti omuntu bw'abanga bamusse, abasse omuntu oyo tulina okubeera nga naye tumutta, oba si ekyo alina okubeera nga abantu oba yennyini asse aleeta ddiya. Ddiya zengamiya mmeka? Zengamiya 10. N'agamba nti kakati tulina okukitunuulira mu mbeera bweti, abantu bano abafudde, famire zaabwe tuzisasule lwabo abantu abafudde, then okuttiŋŋana kubeere nga tekubaawo. Mu kifo ky'okuttiŋŋana bati bafudde naye tufune engeri gye tubawako ŋŋamiya zikole ku nteekateeka y'okuvuza okuziika n'okupangisa ennyumba ng'amabugo. N'agamba nti tetulwana tukozesa eddiya. N'agamba nti baana bagenda, n'agamba nzija. N'agamba omuntu ono yasoose okufa yabaddemu engeri y'okusamaala n'okubeera nti gwe lwaki gw'osookawo ate nga oli kumpi n'ekinnya ate ttaka liseerera yeeruwa. Tetusobola kumuwa ddiya nnamba, tetusobola kumuwa eŋŋamiya 10 olw'ensonga nti tasabbaba fi mauti, naye alina akakwate ku kufa kwe. Alinga gizeeki kubanga nabbi yennyini agamba min husni al-islaami al-mar tarkuhu ma la yaani, ekiraga nti omusiraamu ategeera obusiraamu bwe n'obusiraamu obujjudde ebikitakwatako tokyeyingizaako. Less concerned nti fa ku mudaala gwo tebinkwatako, lwaki oyimirirawo? Tugenda kumuwa rubu ddiya, tugenda kumuwa 1/4 eky'ekikumi. Abasoma mu maathe be balowa. Tugenda kumuwa eŋŋamiya 25. Famire ye n'ab'ekika kye batwale eŋŋamiya 25. Tetujja kumuwa eŋŋamiya 10. Then ono owookubiri naye yabadde kumpi nnyo n'ono, lwakuba ono yamusooseyo okugira ki okugwamu. Bonna balinga abafaanagana basamaala, naye mu hadisi temulimu ekyokusamaala, saagala mu ngeri gye bankwata kati. Then tetugenda kumuwa robo ddiya, katumuwe thuluthu ddiya. Thuluthu 1/3. 1/3 eky'ekikumi mbeka? Simanya asiramu temwasoma 3/3. Ono tugenda kumuwa eŋŋamiya mmeka? 3/3. Then ono owookusatu yabaddeko walako. Kirabika bana babadde wano mwabaddemu omuntu agamba nange taata wange afudde, naye gundi mukojja wange afudde, ate naawe fa oba mulinako akantuntu. Ono owookusatu yabadde wala, naye tumuwe, tetujja kumuwa ddiya nnamba, katumuwe nisfu ddiya, a half. 1/2 eky'ekikumi mmeka? Tugenda kumuwa 5. Ono ye owookuna kitegeerekeka, ye yabadde wala. Kirabika waliwo omuntu amwinako ennugu
oba yamukwanira mukazi wakiki nagamba aha nange nfunye we mukwatiriza nasindika busindisi ono wokune yaguddeyo kyabeka waliwo yamusindise oyo asaana addiya alkamil tumuwe eŋŋamiya mmeka 10 tewaliiwo hadithi okulamula okwali kuyalamula ako mukategedde abantu 70% ne bagamba oli mugezi 30% bagaana ne bamubuuza tulina eddiya mugatte eddiya 25 tulina eŋŋamiya 25 gattako 33 mezo mmeka طيب gattako 5 then ogatteko 10 eŋŋamiya 28 zigenda kuvaawa n'agamba nti buli muntu eyakutte ku nkumbi ekika kye kikafiiriddemu bw'abeera nti mu biru yakutte ku kitiiyo ab'emmamba ate bw'abeera nti semuwanga naye yayodde ku ttaka ab'eŋŋonge n'ab'enkima wali abeddira embizi nobajagala bamaseeka bo beddira mbizi akabbira omwenge nagamba buli muntu abagize eki bonna buli yakutte ku 10 n'okusima ekinnya mwenna mujje muleete eŋŋamiya 28 tuzigabire baana bafu abafudde 70% bakkiriza 30% ne bagaana ne bagamba nti kikoze bulungi nabbi waali muvuge embalaasi mugende e Madiina nabbi saasama mujja kumusanga naga nti ali Makka tikati mugende Makka riwaya zigamba nti bamusanga ku makami Ibrahim ne riwaya ndala zigamba nti bamusanga Madiina ekikulu bajje wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwaya ndala zigamba nti nga nabbi byonna nga Allah bimuwadde ka video byonna ebitambula Yemeni nabagamba nti bwe bamwagala nsobola okubagamba ekibaleese ne ali kyabagambye bemba temwagala musooke mumbuulire ekibaleese ne bamubuulira then nabagamba nti nze kyengenda okulamula ne ali kyalamudde eyasoose 25 ebadde asamaala nnyo owokubiri 33 then owokuna owokusatu 5 owokuna 10 then bwe yakutte ku nkumbi ab'ekika ki balina okuleeta eŋŋamiya ezo eŋŋamiya 28 muzigabire abo famire zaabo abafudde then mukole okuziika lwaki mwagala kutta abantu 2 muttiŋŋane olw'abantu 4 abagize eki eri mu bwetyo bingi nnyo ebyagwawo nga nabbi amaze okufa nga tebiriko hadithi oba aya naye bagezaako okubigonjoola olusi bayitanga bannaabwe olusi abaali ba scholars bo bakola ekisaanidde nga kyesiinya kuba ku Qur'ani ne ku hadithi za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tusaba Allah tulaga amazima tugagoberere atulaga obulimba tubuleke sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamu alaikum. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.